Eneyo program Mami EYAKOLAMU nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami EYAKOLAMU ku Delta TV tukole. How she always finds a way, the mystery of a woman, a savior in a time of need, the bravery of a woman. In your time of need, she does the deed, the magic of a woman. Woman, woman, a warrior is a woman. Woman, woman, a savior is a woman. Woman, woman, a warrior is a woman. Woman, woman, a savior is a woman. Yeah, 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 yeah. When a man will cry, a woman smiles, her shoes. Mukwano gwange omulungi nkwaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe eno gye bayita Mami EYAKOLAMU nga tuyatunuulira olugendo lw'omukyala okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano gy'atuuse era nga tubeera tutuuliridde kukola. Abakyala tulina okukola, tutunuulira abakyala banno. Naawe n'omanya nti olina okukola, tolina kwekubagiza, tolina kwenyuuma, tolina kugamba nti ekyo sobola kikola. Bwe babeera nga balala basobola okukikola, naawe osobola okukikola n'otuuka ku ssa nga bw'oyitako omuntu agamba nti banaye gundi oyo yakolamu. Naye nga njagala okugamba nti Sharitas by the World gy'erinnyo nga tugamba tutegeka omukolo gwo gwonna mu ssaawa emu. Tutegeka okwanjula wamu n'embaga, tulina gowns, changing dresses, maize dresses, byonna byonna ebikwatagana n'abagole ate nga tusomesa n'abaana enviiri nga mu kaseera kano twaguddewo ekisulo. N'olwekyo omukwano obeera olina omwana wo ng'omukooye ewaka ate ayaya ku kyalo tava abaneiba amagezi yali takwata bulungi mu klaasi, ayinza yali takwata bulungi mu klaasi naye ate ekyenviiri ajja kikwata. Tomalaga musindiikiriza bw'otyo, muweeyo kyaba atandika nakyo. Mulete ku Sharita School of Beauty tusobole okubeera nga tumusomesa eby'enviiri yeetandikirewo omulimu aleke kukumenya. Olunaku olwaleero tuzze eno matandikirewa mu kibuga ky'abagagga era nga tuzze ewa omukyala mulungi. First time namulaba nakkiriza nkitegedde natunulira mukazi munnange ne ngamba madam, I salute you. You are so beautiful. You're so intelligent. You're so classy. You're happy. And above all, ngali so down to earth. Nengamba mukwano. Olabo tewe tukyazaako ku show yaffe n'obulirako bakyala banno engeri gy'okikozeemu. Bwetyo tumulese. Tusanyusa okulaba nnyabo ku Delta TV. Kale Sharita. Nange nsanyusa okulaba. Kale nnyabo. Anayo oli mulungi. Thank you. Abalala nabo bakigamba. Ekitiibwa n'ettendo tuweddiza Mukama. Thank you. Nyabo tusaba otweyanjulireko amannya go gonna n'ebitiibwa byo byonna exactly nga bwe biri. Bampita Lisa, mukyala Lisa, LILIAN, LUTALO. Ndi mukyala mufumbo. Triple L. Yes. Lisa LILIAN LUTALO. Wow. How did you know that was my name? Erinnya lyange lye bampitanga. Triple L. Lisa LILIAN LUTALO. Mwami wange, Mwami Lutalo Moses. Yes. Okay. Kakati, lwaki olowooza abakyala bagambye tukuleete ku sheeno biki ebyo by'okoze oba nkugamba mu mirimu egy'enjawulo? Ndi mukyala gwe bayita entrepreneur mu luzungu. Omukyala eyeekozesa. Omukyala atandiseewo emirimu egy'enjawulo. Ekyo kirungi nnyo. Ntandiseewo emirimu gyange. Ndi director w'essomero Christos International School. Okay, nga kirungi. Liri luddawo eryo? Liri Muyenga. Lye lyasooka mu Uganda okubeera the first 24-hour child care school. Yes. Kwegamba omwana toyina wakumulekereka. Yes. Olina emirimu egy'okukola ng'omutwala
ku Lisa International, Crystal International ng'omuteeka eyo. Yes. Ku myezi emeka? Abaana tutandikira ddala kuva ku myezi 6. Myezi 6. Tuyina abakozi abatendeke ababalabirira. Munange bano abakola nkola Dubai, nkola ngenda bweru, nina emirimu gye nina okukola naye nga tulina wakulekera mwana. Nina omulwadde mu ddwaliro oba ndwadde omwana kamulekeko wano. Abafacinga domestic violence at home naye temwagala baana balabe kiki ekigenda mu maaso. Mama ne taata balwana eka. Osooka n'obawumuzaamu noddayo n'olwana olutalo. mumala okwesotera nga mujja. So Crystal International School lyali yasookera ddala mu Uganda offeringa ekisulo eky'abaana 24-hour child care services to babies. Yes. Then we also have a bridal shop. Okay, that's nice. It's called Crystal Brides. It's at Kabalagala, Katatumba Suits, next to Denan. Ate munange ndi mukyala era mukozi nkola ku media agency. Yes. Ate mukama wange y'omwami wange so. Tukola ffenna, yes. Tukola mwenna. Naye nga mukoze ebintu eby'enjawulo. Yes. COVID yatuyigiriza nnyo omulimu gumu tosobola kugusustaininga mu COVID taught us a lesson. Kati tunogezaako n'olaba balina emirimu 2-3 nga bali basobola okwesupportinga. For example abali mu masomero baagaggala naye nga bizinesi endala zitambula. Ne international bali baziggadde. Basooka ne baziggala n'oluvannyuma ne batugula. COVID yasooka oyo yajja ng'atiisa ddala abantu. Yali muzibu. Buli omu yalina kweggalira wuwe. Naye wali ebika bya bizinesi eddala byali bikola nga media yali ekola. Yes. Kyekyabaletera okutandika media company? No, the media company yali already twali twagitandika dda. For us always twali twatandika spreading our wings ne tutandika businesses enjawulo. Yes. Waliyo business ekuwa buli lunaku. Waliyo business egenda okuwa luvannyuma lwa myezi 2. naye nga akasente maybe kawerako naye buli lunaku naye yali important. Ate lwaki obeera ogyetaaga ate olinayo eri egenda okuleeta ku mwezi? Kati waliyo eno eya buli lunaku n'oba ng'ofunye emergency ewaka toliiwo oba osobola okufunamu akasente n'oteewola ku dduuka kuwandiika mu kitabo n'otanyooma nnyo businesses. Ennyabo bakuzaala ludda wa mukwano? Lisa bamuzaala Tanzania. Okay. Bansala Tanzania. Nze nno mba nemanyi oli Munyarwanda. My mom is, yes. My mom is. Bebo abava Rwanda ne batugenda TZ edda kati akasaayi bwekali. Bambi we bulungi obwo buli extra. Nabeeyo balungi. Yes, banzala Tanzania ne tumala ne tujja Uganda. Nemujja Uganda? Yes, to study. Okay. Wasomera ludda wa ng'ozze Uganda? Nasoma Centuries Kisubi Girls, essomero ly'abasista banaani. Wali ogenda kubeera munaani? Obulungi obwo bwonna mwami Lutalo yandikoze atya? Wali oyagala tukola ki? At some point omanyi wali osoma eddiini n'ekuyingira. Enneema mu linnya lya paati lino okitegeera. N'eddiini n'ekuyingira ne bagamba baani abaagala okwewandiisa. Era newandiisa ng'ogenda fuuka mu sisita nkuba planning oyambadde ekyambalo ekyo nga banyuma nnyo. Jjukira nga bokka bw'olaba bakwegomesanga nnyo. Yes. So nasomera Kisubi awo Centuries Kisubi Girls. Sister Nabosa yali headmistress waffe era omwana wange namutuuma Nabosa. The sister Nabosa yali muntu mulungi ngalinga mama ng'atwegombesa ab'endiga. So nange nga nkimanyi mu Buganda bakiika abandiga clan bali special. Nkitegeera mukwano. Kati kyava kino tayingira mu busista ng'ate wamala okwewandiisa? Twagenda nga tukulakulamu era secondary nga omanya amasomero g'abasista era gasooka kuwa options z'abasista.
ne basooka ne bakuwana mugongo Rubaga girls na bingo ffe nga batwala Rubaga ne tugenda Rubaga naye we tweyongera okula the more we realized oba there is life out there kawaayiro ki akakuleetera okuteebya abasista era twabeeranga awo n'olaba amasomero amalala bazze basiraamu abalala bazze so era bino ebya clubs ng'olaba twagendanga maybe interact or other clubs ng'olaba amasomero gazze amalala nogamba you mean this wali amasomero agatali g'abasista nenwana nnyo neŋŋamba nina okugendako ku ssomero eddala nga ndabye abaana nga mbeegondye nnyo ne lifestyle yaabwe mateeka ki agabeera mu kuyingira mu busista nga tetunnagenda wali eri ku ssomero eddala naye olina kuba ng'otuukiriza ki ndowooza ekisookera ddala olina okuba ng'otuukiriza baptism holy communion n'ogwo omugigi gwalinga important nnyo ng'omaze confirmation naye ogwo omugigi ng'olayira sisobola kuva mu ddiini yange that is an oath kati ogwo omugigi oba ogumaze ndowooza ebidirira bibeera byangu era naffe nga tutuuse ku eyo level era wetwewandikira amanya ne batuwandiisa tubeere singa kati Sister Lisa waliwo kitukoze kati ng'ogendako mu ssomero eddala eritali lyabasista lyali ssomero ki eryo yes I went to Tiber High wagenda mu lyabasiraamu lyali lyabasiraamu naye nga si basiraamu nnyo yes nga bali liberal yes because it was yalina international settings so abasiraamu baaliwo naye nga naffe batukkiriza okusaba naye we nalaba abaana ba Tiber we bali nga bajjanga ku ssomero ne ngamba I have to go to that school nga uniform yaabwe nga nnungi uniform nnungi nga bakuza enviiri nga abaana balabika bulungi nga balaga bana babagagga kitegeera kati nga tutandika creating reasons awo dadi mukatoliki mami mukatoliki nnyo ngenda kuva ntya e Rubaga ngende ku Tiber ng'onoonya reasons omusomesa tanjagala ate kino bamba eyo si reason enough ate emmere si nnungi omusomesa tanjagala nkitegeera naye ngoloza nze nzekka nga ninayo abaana nga 3 abandi emabega nabo nga bwe bagamba tugenda era nga tugamba next time tetudda era bwe nalabira nti ekyo kintu kibi nnyo olaba nga mwana omu ayagala genda ayinza okwonoona essomero ddamba era I assure you that twavayo bangi mu sister ne tulumba ekibuga ne muyingira Kampala ne muyingira city mpaka ku Tiber yes nagenda Tiber others went to different schools naye nga era twali bangi naye nga yena essomero teryali bbi it was influence ne age so I went to Tiber oh my goodness that is when we saw a world in a different way nimugaba bulijjo tuli kuki bulijjo tuli mu kyalo nga bakukkiriza okwe expressinga era Tiber yanyamba nnyo nga bakukkiriza okwe expressinga in a different way ng'osobola okwennyonnyolako n'olaba omwana nga annyonnyola omusomesa nti kino sijja sobola kikola saasobodde kikola because of this and that nga takikola mu ngeri eyisaamu muntu maaso wabula just expressing their views ate omusomesa awuliriza naye nga n'ekibooko tezaaliyo era ng'okimanyi worst case scenario era tebajja kukuba kibooko tewakola ddalu era eddalu lyaliyo kikyojjukira kyewakola nogamba tufu wano nayina eddalu banange throughout mu school life yo kikyojjukira kyewakola nzijukira nali bakwita adventurous okumanya okunoonyereza ovudde mu basisitera bannange kino ekintu abazadde tubagamba but you don't see it tuula n'omwana yayitako mu masomero ago akunnyonnyole because that's why wetutuuka eyo to becoming a wild kubanga tufuna freedom yes gyobadde tolina ate nga ne mu nsi era still n'oba omaze kusomagana amasomero g'abasisitera wotuuka ku university era ojja gifuna kati olalukira eddala kati batuuka Tiber abaaliyo no baali bawombeefu naye fe abaali abakajja nga tetumanyi tebagenda tukuba kibooko twalina
eddalu lingi twalina eddalu naye mukyala muweesi Mariam muweesi was our headmistress era nga mpita agamba naye lesa kiki tukoze tutya naye nga nali mugezi nnyo ekyali rare eri abagezi era nga basula bokka babawa special benefits yes katusula mu rooms abagezi naye kati nga awe eddalu at least mugamba ono mugezi naye alina eddalu kati nga tebasobola kukugoba just like that nga balina okuyita oyogere naawe mpola but they guided us batugaidinga nnyo nzijukira office ya headmistress nagigenda mirundi nga over 20 times ngozize emisango mingi nga guliwa gwasinga okuzza byetana tubiyiseemu nalina eddalu lingi nga era omusomesa kugamba kino anti bakuwadde ate freedom we expressing naye nga mwabazze from other schools ate you're misusing the freedom yes singa mwakabiraba almost untouchable omusomesa era akulaba n'agamba baana mwe ensi eno mujjagiraba mwenna mugiyite ey'okusanga yes but I was glad mukyala muwesi yatugumiikiriza nnyo yes ate ne director ow'essomero lya Taiba I'm trying to get her name Muchala Luyombo yeah she doesn't stay in the country so she stays out of the country newe yajanga nga making sure having a one-on-one with the children ndabona yabamalangayo no nga ku assembly nga takkiriza musomesa kubeera oba ku interfering nga wababuza abaana ebibuuzo kiki ekibi kiki kyemwaga tukyuseemu so yatulaga a different era bagamba nga school with a difference yeah I think it was a school with a difference so Taiba contributed a lot ku kikyendi leero kubanga era waliyo life gyotuukamu ne ku challenging naye nga okweyogerako kwe kugenda okutaasa yeah kati navaawo ekuteekamu confidence eyo yes yes era twavaawo nengenda St Lawrence Paripale eyekiwenda ya mwami Mukibi yeah the French speaking campus yes netuvaayo nenvaayo Taiba era ofaanana product ya St Lawrence abaana ba St Lawrence bali mukwatikako banammwe nga muli bakitwazi yes so netuvaayo Taiba era Taiba twavaayo nga bansiivudde ne bagamba kati genda tukugumiikiriza bakusibula mu bulungi nagamba kati tukugumiikiriza ekyo mirundi abiri gisusse gisuseemu kati go to a new home I know yes naye nga era ewaka bamanyi nga bamuwaayiriza ono omwana bamuwaayiriza ewaka ng'oli musirifu ate boarding abazadde tubabeera na budde bumala naawe ekyenjawulo kibi kirungi right now because of the world has changed era n'abazadde n'omwana w'omuteeka mu ddeera togenda mulaba ogenda mulaba kiro saawa nnyo omusange nga yeebase kumakya saawa 12 ng'agenze naye ffe naddala amasomero ge twalimu nga kizibu nnyo omuzadde okumanya empisa zo naddala gali ag'abasista that's why abaana bafunanga embuto ne beewuunya abazadde nga tosobola nakusemberera muzadde kutandika kwogera naye n'omusomesa tosobola musemberera so we twava Taiba ne bansiibula I'd already met my husband ye yali luddawa he was in St Lawrence before okay kati I'd already met him naye nga ye bambi ye mukakkamuko ngamba banange kati bakugobya ogenda kola otya tebamugobanga nona tunoonye essomero era yanoonya essomero lya St Lawrence naalinoonya yes na nengenda nensomerayo my husband yali akolanga ne bars before in vacation yali akolanga ne bars bars oyo wakwatira nnyo high school yes era Julius the owner of Swang's Avenue we're very close friends yes because he used to come to school
Nampulirira ne tunyumya. Yes, so we were very close. He saw our journey begin. There was also Ivan, he works with Buzz. Yeah, those were people who were very close to me. So once they see us grown, they really shake their heads. Banange bana bana bavudde wala. So nga nengenda St. Lawrence era omwami yafuna ekifo. Awo wayingirayo mu class ki? Senior 5 HSC. Senior 5 second term. Yes. Era nga nkola sciences nakola. Wali okola sciences? Yes, I was bright. Nokola PEM yesimbikako ne mu kaseera kano. Physics, economics, mathematics byonna kubala. Yes. Ate nga ne O level na performinga bulungi nnyo wadde yunebu nakola nga nva wabweru nga amaze okusibula genda Lisa kunywemu obutuufu omuntu asobola okufuuka ekintu kyonna regardless of kyonna kye tukoze emabega. Yes. People change. Yeah. So era nakola bulungi. I performed well. I performed well. Era when nagenda okwogera ze wafuna sizijjukira kubanga nja kwogera njogere 32 as a space that I don't remember the grading. Ninga wakola bulungi. Yeah, I performed very well. I got a very good first grade. Yes. I was among the top in our school. Mwaka. Nenga twakola nga tuva bweru. So, St. Lawrence, when again nenda results zange report yange immediately ne bamperawo. Ne bagamba no kasazo. Yes, ne bamperawo because I went in second term. I tell those days nge before bijjula. Yes. Bamperawo there and then. Era omukyala rector yankolako muwala wa omugenzi. She's now a director. Yamperawo ekifo. Muchala Tulina? Yeah, Muchala Tulina, yes, she was a very good person. Yeah, so netugenda ku St. Lawrence. St. Lawrence, by the way, it's good ndo okukyusa amasomero. Osanga different cultures. Yeah. At St. Lawrence netwongeramu confidence netwongeramu. Nga punishments zakibooko era tezaaliyo. Yes. So I reached there nendaba okusurvivinga wano nenakubeera prefect. Katugende mu Bulango ng'okusurvivinga ku St. Lawrence ayina kubeera prefect nga ku luno tebajja muloopa ajja okuloopa. Katugende mu Bulango bwe tukamawo tukyeyongerayo ne programu ya Mami eyakolamu. Kwagala nnyo enayo programu Mami eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano watuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami eyakolamu ku Delta TV tukole.